ebbanga lyonna ly'omala nga tosalawo, the more stressed you get. The more stressed you get. By the way, buli lw'okwata ng'olina ekintu ku mutima ekikumenya and what have you, mubaamu otuuka, you think about it for a long time. The brain has a way of sending signals to the body. Kati tukooye. Bw'otandika okulowooza ennyo nga tosalawo, omubiri gukoowa. Omubiri bwe gukoowa oba oyagala kwebaka. Kati omuntu alwa ennyo nga alina ekintu ekizibu ekinene ekimuluma nga ayagala kusalawo sisalawo buli kaseera aba mulwadde. What causes that? It starts from the brain. It starts up here. N'otandika okujja kati buli lw'ogiraba oti ng'okiswipingako under the carpet ng'ogamba ekyo nja kirowoozaako enje. Mulimu n'omuntu nga tayagala bwagazi kukirowoozaako. Naye ng'ate kituufu. Nga kituufu. Kakati abantu babeera awo de ebizibu ebyo ne bitandika okuba oninga. Nisha nsanyusa okukulaba mukyala wange, nsanyuse. Happy birthday, saakwagaliza lunaku lulungi on the 10th naye njikwagaliza leero. Kakati ebizibu ebyo bwe bibeera nga bikubaddeko for a long time, omuntu otandika okugetinga stressed. Over and over. Chichi, ekizibu kiri wano mu bwongo. Ebikusumbwa biva wano. Naye omuntu eyakula through experience ng'asobola okugavaninga obwongo bwe, atuuka mu time kye bayita owning up. N'agamba nti kino oba kibi oba the day you make a decision, oba kibi, omubiri n'obwongo byonna bikwatagana. Nkuge gwe tosobola kumanya nti oli mulwadde. Obwongo bwe bumanya nti tuli balwadde ne busukuma sigino. Era omuntu ayogera ennyo nti mpulira bubi bule kasita otandika kiteeka mu bwongo nga sigino zitandika okugenda. Bye bino bye tujja ne tubasomesa ku negativity and what have you. Buli lw'oba ng'oli mu mbeera etategeerekeka.